enkwataganyeko ne White Bender agenda batubuulira twalabye video many people balowoozezza nti muna it was a video shoot. Can you please prove us was it a video shoot oba byabadde bya ddala nti munaye omuntu atuuse ku stage eraga nti munne kati omuntu akuze? Teyabadde video. Okay. Ebiseera ebisinga obadde mu mayimbi obimanyi. Ebiseera ebisinga tukozesa story okutambuza oluyimba. Ku luno tugenda kukozesa oluyimba okutambuza real story. So nina oluyimba olugenda ofulumirako naye lugenda abalukwata ku bulamu bwennyini obwange. Oyo ye mukyalo wange. Ye mukyala wo? Yesebo. So teyabadde video shoot. Okay. Naye proposal yegenda ofuuka video. Yimba abe namuwandiikira. Well, Waiki, ekintu kino wakikoze kintu kikulu. Wakikoze kisajja kikulu. Ebigambo byewakozesezza byabadde so sweet. Actually, not only me, ebigambo byewakozesezza nange nabulidde nga mu butuufu musajja wange byabadde biwoomu nnyo. Ebigambo bino wabisengeso like soko tuvulye ku bigambo bino, ebigambo byabadde bisufu nnyo. Ebigambo bino kisinzira omuntu ngeri gyakuyisizaamu ebbanga. Kuba mbadde naye emyaka 5. 5 years? Yes. Just nga mbadde simulisa. Bw'obitunulira byonna, you have to think about kitonde ekyobuwala oba ekyobukyala kyagala ki. Kyagala omuntu ng'omanyi okozesa ebigambo byo. Si bwe kiri. Kuba ebiseera ebisinga batambulira ku biki bye bawulidde. So bw'ogwa ku muntu nga si just mwana wa buwala gweweegombye, wabula akwatiddeko mu nnaku z'enzibu. Ffenna tuli basajja, ebizibu tubisikanga bingi. Kituufu. Akwatiddeko mu nnaku zo ng'oli mu mbeera mbi. Naye ng'ensi tolina mumanya naye ng'oyeewaali. Nakubeereramu. Oyo lwaki oba tomulaga nti agira Alpha nti yeetaaga okuyisibwa obulungi. Kati ebigambo bw'oba obisengejja ku oyo si bw'obisengejja ng'omukwana eri. Kuba kati wano oba otuuse ku level eddako nti njagala onzaalire ki? Omwana. Abaana. So kiba kitegeeza oba olina obisengejja ate obulungi okusingako. Okay. So obudde bwe natwala nabiwandiikira omwezi nga njoza. Mwezi. Ngeshuwa nti buli point gye nteekamu erina kyetegeeza gy'ali. Kitegeera. So iyo video egenda beerayo. Buli bwe tufuna ebizibu asobola okuddayo n'agirabako. Ndozola kyenkulaga. Si luli bintu nga tukwana. Kategeera. Eyo si yakwana. Eyo yakuggumiza kintu nti buli bw'onaaba weebuusabuusa mu ki kye tuzimbye nze naawe. Oddangayo n'olaba ekintu. N'olaba video eyo. Yakutwalidde omwezi. Ng'oli bw'osangula bw'ojjamu ekimu gamba twaliko wali eri kanyuma bulungi kajjeewo nokyusa mu luzungu lwako. Waiki wafubutuse ebigambo mu byonna byonna bye wawandiise ki ekyakujjidde mu bwongo? Kozi twalabye ensengeka gye wabisengeseemu yabadde ya kintu kikulu, yabadde so professional. Bino byonna like wamaze birowoozaako. Is it the right time for you okugamba nti kati this my time is now? Yeah, it is the right time because Ibra tetuli baana bato enimo. Okubuukabuuka tukyakusobola, tuli myaka 5 oba biki. Naye eggwanga lye tutambulamu lino n'abawagizi be tulina baagala okulaba nti ebbanga lye bakuwagidde olina ebintu by'otandise otteeka mu nkola. Tutunulira obulamu bw'abakulu baffe ababadde ne bakyala baabwe, society engeri gye badde bakwatamu. Nange munaye njagala nve mu bavubuka, mu bayaaye. Njagala nve mu bayaaye ntandika okulaba nga omuntu alina omwana w'omuntu bw'alabirira. I'm responsible for someone's life. Kinyuma nnyo ekifaananyi ekyo ne kituula ku linnya Waiki Bender. Okay. Yes. Kuba mbadde seekutte bubi mu mazima. Obadde weeteeseteese. N'ekino njagala nkigatteko ku ebyo. Mu bigambo bye wayogedde, olina ebigambo bye wayogedde ng'omusaba nti can you say yes? Tugambe mbu tannaba kubanga akkiriza oba bw'omusabye musabi nti akkirize. Evidiyo eyo mmwe okugiraba it is evidence for her in the future. Ye katereko ke jajja genda ku TikTok yange sawa ina akabaka sangayo. Okay. Eyo video yabadde ye yazanyibwa nga tannagamba yes. Okategedde?
nkutegedde yazanyiddwa nga tannagamba Yesu ku proposal Friday naye nenkakwata nenkabateerayo as evidence omuntu gwenjogera ku mwagala bya ddala so kati ndooza n'ebya video badde birina kukomaawo ebyolowooza nti lwabadde luyimba video biki bw'olaba ku kavidiyo kongera okukatiza nti ddala omuntu nabadde muwadde ki obudde bwange. Aweke bagamba nti abayimbi ebiseera ebisinga it's very hard for you okusalawo kyakutwalidde ebbanga kitu annexent ogamba nti this is my real time nsazeewo ndaga omwana w'abendi mulage nti emyaka 4 obadde omaze naye emyaka 5 kyakutwalidde emyaka 4 okugamba nti emyaka 4 nga mulaba nga musoma nga muyiga nga naye anjiga ntukuliramu omufefe nnyini so era ne leero tusobola okuba tukaayanamu naye waliwo ekyo tutakyasobola kukaayanako nga buli omu yakkiriza nti ono gwe nakoze ki gwe nalonze kati bwe ŋŋenda ennyo eno ate mba ŋŋenda mukosa nnyo kansale bwe ŋŋenda nnyo eno ate ŋŋenda bannyonoona kyaffe kye tuzimba nkole bwenti ne bwenti okitegeera so mu mpolampola ebbanga eryo Mukama yalituwadde n'ekirala abadde amaliriza okusoma kize lawyer munamateeka nga tekinyuma kuzunga mu famire y'omuntu ng'ate bakyamuweerera okitegeera so ne mukiwa obudde obugumiikiriza bubaddewo ndabika nandibadde nabikola dda n'obugumiikiriza bubaddewo ne Mukama abaako ekiseera ekituufu kyayagala okoleremu ekintu Mungu essaawa yeeno gye yangadde yabaddewo baabitadde ku screen olaba kavidiyo awo kemulabye nga wenfukamirira wali ebbali wa puulo eyo kwe twabatadde akantu ako wabaddewo screen n'abantu abalala bagenyi baffe badde batudde wabaddewo n'abantu abalala mikwano gye gyali esingawo bungi because olunaku lwabadde ku ye olunaku lwabadde ku ye so nze mikwano nabaddewo na mitono nnyo oba ebiri ye yabaddewo ne mikwano ndozanga 6 ku 10 okutwaliza wamu wavudde ku lujja navudde ku lujja Bobby Rush namulabye agamba mbalese ku lujja mubeere serious Mr. Lee oyo generation yange nange awo batali bange sebo muveeyo muve ku bintu by'omuzannyo kati no kannangira abo nze nga mumaze mu bufumbo myaka 4 Mr. Lee waiki ebisana ebisinga olugendo luno lumba mukutte luba lwanga most especially omukyala saidi y'endongo eno gy'olimu tugambe nti ebintu ebisinga yabitegeera dda emyaka 4 alina okuba nga ategedde omulimu gwange ogutambula n'ebigujjirako kozi mu myaka eno munfulumiza mu vidiyo eziweramu era ezimu zibaddemu nga bw'ogira oyinza ogamba omukulu ekyana ekyo naye nga mazima nvaayo ate nga ngalonza kozi bwe nva mu vidiyo ansangawo wano oba musangawo ewaka so mpola mpola ategeera ebimu bimenyamu tusaagala twebuzeebuze ku omuntu twala kulaba mwami wo ng'ali mu vidiyo nga waliwo omwana amunyolerako enankani naye kisinzira omwami wo ayimba nnyimba ki ye omwami wo kika ki ate oli musajja muyimbi nyimba za mukwano abakyala bakwettanira nnyo ekyo ogenda kyavoidinga otya ggwe ng'omusajja siina kyengenda kwavoidinga ndi musanyusa era nja kugenda ku stage nyimbire abantu ayagala okuzinamo tuzinemu katono awo naye ngera kalaga nti olina mwami naye ajja kwekomako ekagamba kitegeera mwami wa gundi ekyokubiri mu music video era osigala ng'okola ekiro olimba kyelusaba ndi artist ndi creative kati bwe ndigenda mu firimu kubona lwo lunaku lujja nga ninozanya firimu ng'egamba ngegena leta $1,500 za dola wano omukyala agenda gamba ki tetukola sente so ffena tuzaagala era naye akimanyi buli kyenkola kiggwera mukola ki mukola nsimbi muganda wange naye kikyokoze ng'oli naye kinakyo kikulu obuzibu tubeera eri ate kino nakiri emabega nakiri nasiri noono already alina omugugu ogukulaba mu zi vidiyo ate nodde waka era n'obeera sejjaaka okategedde olaba omulimu guba munene nnyo kati omukyala w'omuyimbi oba olina omusaasira ennyo mumuyimbi ddala nga amawagali agaleeta ne mu nnyumba amawagali nagaleetanga mu nnyumba nga ndi muto
but I am wiser now. I'm smarter. So I know where we come. Omanyi ennaku zino obufumbo bwammwe most especially abantu abali mu limelight tebutera kuwangaala. Problem kiki? Where's the problem? Simanyi bufumbo ki butawangaala. Sinalaba ku bufumbo butawangadde. Naye gwe okumpa example. N'abalala gye bali eyo Waiki besigenda kubanga just twaffe tuli mu Butaala ndowooza naye abalimegganye bangi kinaawo okimanyi n'emikwano gye gitali mu Mataala basambi ba mupiira baani ba bulijjo badokita bafumbaganye omwaka gumu ne balemagana bafumbiraganye emyezi 2 ne balemagana. Kyetaagamu oba enzikiriza oba okubanga muli ku peegi emu mu byobwa Katonda. Eddiini eyamba nnyo kubanga mazima gali ng'abantu tugenda kwekosa era tujja kunyiigagana naye okusonyiwagana kintu kikulu nnyo. Nyongera okuba nga nkuyozaayoza okuba nti watuse kwerekkula nti munnaye okuba nti wasazeewo eno industry yaffe nga bweri sinta simple thing okubayo n'ogamba kosalewo. Nyongera okuyozaayoza kulikira ddala Waiki bigabi wakozesezza byantudde ku mutima n'engano. Watidde omusajja wange Waiki Benda, the boy Statenda. Just now I was very happy for you. Thank you my brother, I appreciate. Ekyo kyawedde. So what's the next move? Embaga yaddi oba kwanjula something like that biki byaddi kuba omwana wattu olina okubanga ebyo byonna munne mwebiri mu gundi. Amaaso awo tujja batulambulula ekiddako kyonna. For now omukyala yakkiriza okubeera omubezi wange kati stage eddako y'abazadde si bwe kiri ebyo bwe tunagiyitako nga tugenda tekweddako nga Mungu ye mubezi. Amanya bamuyita Emily. Tugambe tali mu bino ebintu byaffe bya ndongo kuba munnaye abadongo bagamba wasaba tali mu bya bidongo munnamateeka ate omugezi ennyo ddala. Bw'oteeka erinnya lye mu Google togenda musangayo kitegeeza tali ku social what face ye kati yeri ku TikTok kubanga nze naye singa tekibadde nze singa ensi temumanyi nti gy'alina okubeerayo abamumanyi be bantu emikwano gye mu famire tayagala kintu kye bayita Butaala yadde n'akatono naye akimanyi gwe yalonda bulina obeeramu obutonotono nga bwe mwalabyeku naye bingi temujja birabanga naye ekyo kimu ku bintu ebyamufula ow'enjawulo kubanga kizibu nnyo okubeera mu nsi nga mukompiitingira Obutaala mwe temutumalaako enkoko bagambe bagambe sebo ne bano bantu okitegeera. So when you look at it like that oweyingamu n'ogamba manyi pressure eri mu kwagala omukazi nga bwe kaseera anoonya kifaananyi kyateeka ku Instagram because tagenda ava ku ssimu abeera ku ssimu ngagamba kano bakajje muteekamu filter ajjamu kino kano kadresi ogenda agenze mu Photoshop you understand eyo pressure nyingi ku bizibu tugenda obeeramu tuzadde baana ayina plus ze kubanga tali ku social media kyekimu ku bintu ebyantiisa ne bimunjagaza mu ntandikwa. Ekisooka bimenya Emily obukakamu mpisiza ddala ng'omusajja. I am treated like a king. Okitegeera bwe tugenda ku mukolo naawe simanyi bw'olina naye ng'ozze n'omuntu kale katugambe byakiyayi zinganzize naye abali wali bajja kitegeera nti wali wazze n'omukyala owaddala kubanga nze sigenda kuzunga kukima mmere ate si nti namateeka twagateekawo wabula omuntu kwebulya nagamba be byonna alya kaki agenda n'akafuna maybe love nto nga maybe tulitabuka mu maaso enaga awegenda naye wekimere kitegeera naye those are the things that I appreciate nti nyina engeri gye mpisibwamu naye negamba I'm a king in my house okitegeera I come back home nze singira nku mu nyumba wano wange nenkomawo n'akaveera nentuuka mu fumbiro tekisoboka
wali ku luggi wennyini olumu ku mmotoka in fact ebiseera ebisinga ku mmotoka yange upon my mother's life. So simanyi oba decision ezo azeekoleranga ye oba nkuza, but I think tulina okwebaza abazadde tugwe texting kuba batugamba charity begins at home. Kaba katono ne Ibra ensi gye tuzungiramu ng'abasajja ogimanyi mwana bw'oba oyagala kudde waka oyagala kulanga abantu bagamba boss man okomyewo obeera n'abakozi gwe abasasula naye nabo bagamba batya ku Facebook bakweyimamu babula okutta naye nga gwe abasasula n'obeera ne bakyaliibo nabo babeera mu competition yaabwe n'obeera ne ba business partner nga nawo olutalo butaseera by'omu asikadiza ki jjajja gy'oli kati bujje byonna ebyo gye biggwera ng'odde ewaka oyagala tuuka ogambe wano wo bwe ngamba yes ebaki bwe ngamba no ebaki eba no and it helps. Newe mba ndi mukyamu tebaŋŋamba nti ndi mukyamu bajja leddako nga nkakkanyi ngamba naye ate kimanyi kyabadde kikyamu nga nsooka onnyonnyole kitegeeza bw'onsanga mu tayimu yange eyawaliri nga neekalakaasa olina kakkana ate akikola. So gye mukoma ogenda olaba nga bw'ayogera kati ate owuliriza because akukutte bulungi mu kitiibwa si mu kamanyiiro. So bintu bingi ndabika n'obwakojja ntabusobola kati wamaze funamu lecture n'ogamba nti nze omuntu okuze waiki nkuze kituufu naye si kyokka nze omuntu amaze emyaka mingi nnyo nga nkola ebintu nga seebuzizza ku bantu bangi. Yes, Bragi. Nina emyaka ena gye namala nga nsomerewa Algeria. Egyo emyaka ena nabanga ku ki? Ate egyo emyaka ena muntu mwafuukira bw'aviira mu buvubuka bwa ttiini okufuuka young man. So that is 2025. That's the man I am today. Ebikyuse mu bitono. Wait. Watukubye equalizer naye yaman kirungi nnyo. Biki by'osobola okuba ng'omusuubiza omukyala for now naye biki bye yakusuubiza? Komonna ebisuubizo bibaawo. Kumagana kukakkana n'enjogero ogiraba erimu obukakkamu sirina kimpapya sirina pressure kusonyiwagana. Abaana tujja laba mpola mpola. Nagambye waliwo ebintu tajja kumanya ne bw'ojja ng'ofumbye otya obwongo nga byo bijja sigala nga kitiibwa kye kisigalawo wali ebintu byayagala bisigale nga buki bya mu nnyumba nga ebyobuyimbi birina ovaawo. Katubireko ebimu byakatale. Waiki njagala ogambeyo abantu ebigambo byokuba munnaye kati kale weewaawo wayingidde okuba kati munnaye oli mugole. Nendabeera mugole. Katwade tumanyi munnaye wagenze n'ebikugunde. Waiki Benda kikyolina for now for your fans? Of course nina music kayimba natadde n'akayimba ku love story ng'eyo. Abantu babadde inspired nnyo njagala kwebaza mikwano abafaani abadde bampa bu message nga bagamba mwana otuzizzaamu amaanyi nti naffe tusobola okwagalwa oba okugezesa ku love kuba abasajja bo babagamba siddamu teeka amaanyi mu kintu kye bayita kitonde kikazi. Abakyala bagamba naye abasajja nabo bafuuse ekizibu. Social media ejje entegeera mu bantu kati buli omu abirivinga kyalaba. So kati for me my job nange n'omulimu nga naawe bw'olina guno gw'okola okusindika ekifaananyi ekizaamu abantu amaanyi si okugamalamu buli kaseera kuba ebitumalamu amaanyi bingi. Let us give people hope that osobola okwagalibwa okyasobola okufuna omwami okyasobola okumukyala. So message yange genda olaba akayimba ako maybe kanakuinspiringa n'ofuna omusajja naawe akwagala oba omukyala akwagala luli bwolwo ng'onsasudde ate nzije nkayimbe kumukolo ogugwo. Kale tweyanza nnyo tweyanze kongula naye naffe tujja mujje tujja ebintu tebiriiko kiraasi tebiriiko tribe tebiriiko religion tebiriiko yasoma ataasoma oba biriiko omusajja agamba newadde ntandika olabira omwana w'omuntu n'omukyala agambye nsazeewo nkakkane wansi w'omuntu. Kale tweyanza nnyo tweyanzege nyongera obajjukiza nti aba Kicks by Ame basanga wali ku Kitawa abambaza abantu ab'enjawulo kuyagala kunyomofuko w'enjawulo we Kicks by Ame wali ku Kitawa opposite CPS basangibwa ku level 3 shop number 340. Ogimanyiko Kicks by Ame bro? Njiraba ku social media.
tubale twasaba oyiteyo okwo baku designing Waiki bakumu ku bayimbi abatekebwako ekikumba n'onyuma n'okola bwoti nja kufunamu ku budde kale toyanza